term limits nga buli muntu akiraba kyali kiyamba bannayuganda ffenna. Mwalemererwa NRM n'ekitwala kiramba. Museveni abanga talina term limits. Nerwe tujja ku age limits. Awo twali tutandise okuzuukuka awo. Awo twali His Excellency Kyagulanyi awo watuuza okusiriza awo. Kyekimu kye tuyinza okubanga kye twajjamu. Naye era age limit so omusajja yagitwala nnamba nga n'okukuba akubye n'okumenya amenye n'okusiba n'asiba. Ne tujja ku Public Order Management Act n'alitwala ddamba naye nga mwogera oluzungu lungi ne mutugumya nga bwe mugenda okugira naye ku ssaawa esembayo mukomawo ne muyimirira mu kamera bwe muto ne mutandika okutubikira omuntu afudde kakati tugenze tubadde tugezaako kati postmortem report yabadde bweti buli lwe mujja mutuwa postmortem report buli teeka eribeerawo mujja kutuwa postmortem report. Ne tujja ku tteeka ly'emmwanyi ne mutugambe emmwanyi eyo ya muntu wa wansi nedda bannaaye ku luno nedda newankubadde kujooga naye ate leero nedda ne mukomawo ne mutuwa postmortem report. Era emmwanyi zonna bazitutte Rwanda gwe munnanga awuliriza kubeera tugezezzaako nga bwe mutulabye. Ne tujja ku UPDF Amendment Act. Bwe bakutunulira nga baagala kukusibirayo bakusibirayo. Bw'obeera awo simanyi ne weefaanaanyiriza ne mugamba nedda akawaayiro kugamba constitution egamba tosooka simanyi kamenya akawaayiro 306 akawaayiro 84 lugamba bwe rute akatundu chwa akatundu z. UPDF Act ne bagitwala nnamba. Public Order Management Act ne bagitwala nnamba. Sovereignty leero gye tuliko mukomyezzaawo era postmortem report era omukadde yakyagala era awo ng'omanya. A few moments later bannange tulayira ng'ennaku z'omwezi 14 kati mukyatuyamba ki? Njagala opposition mutuule mmwe bennyini mwekoleko evaluation. Okubeera kwammwe mu parliament kuyambye ki Uganda? Kuyambye ki bannayuganda? Mwali mubajjiddeyo ki? Okubeerawo kwa opposition mu parliament ate kuyamba government okunyigiriza abannayuganda. Lwaki ku luno temukolako ekyenjawulo? Mulayira kukola ki? Kuyamba Museveni. Gwe empaayo kye mwali muwiininze ne muvaayo nga mugamba nti olwaleero kino kyo tukimukisuuzizza. Naye ate bwe mumala okudibatinga bwe mumala okuwakanya budget ate nga mugisayiningako ng'era emisolo tugiwa. Mwatula ne muleeta omusolo gwa influence mwenna ne mwefula badibatinga simanyi mbu ne mulwanako ne mukomawo ne mutuleetera postmortem report era munnaye kakati era kitegeeza era kakati era abantu omugugu gw'omusolo gweyongeddeko kubanga era kakati influence omuntu omusolo ne on top of that ne muteekako omusolo omulala on top of omusolo ne muteekako omusolo omulala nga mwe mubidibatinga bwe mumala abeefuula mbunno mwalwanyeeko ne musayininga ne kigenda mu nkola munnayuganda neyeyongera okwekkatira ku ttaka bwe mumala nga mutuwa postmortem report. Ekyenjawulo leero bwe mubanga muli mu mutima gwa kulwanirira bannayuganda mukoleeyo ekyenjawulo. Nabadde ndaba amawulire nalabye omusajja Peter Buliira simanyi Buliira ne Kasibante babyogedde kuba bo bayagala kwokesa NUP kubanga NUP ye opposition. Bagambye byonna tubigezezzaako twalwana nga bwe tusobola naye kakati ekisigadde kiri eki opposition tetulayira.
babalinze mu koona bagambi twabagamba abo bakulira Museveni twabagamba tetulayira. Nkugambye Kasiba nti yagambye natambula nengenda mpaaba nembulwaka nyamba kuba nawabira omusajja ng'obujulizi bwonna tubulina naye ng'essente ze bansaba nnyingi ebyetaago bingi nga sebisobola ne batanyambako. Naye kati ekisigadde talinayo mubaka n'omu nno mu palamenti, talinayo mubaka yadde ow'okwokya yadde kansala LC0. N'amaliriza n'akubawo ekigambo n'agamba opposition kye tusigazza tetulayira. Bo bakitadde ku likodi Buliira yagambye basiba abantu bange eyo ne politics banange politics nakama ne bakwata abawagizi bange bonna nze nali wakusatu banteeka mu kyamusanvu naye nga nali waako bakwata abantu bange eyo yonna babasiba babamalawo naye kati nze kyendaba tetulayira. Bo bakitaddewo balinze ate kubanga opposition kitegeeza NUP. I want to appeal eri NUP Secretariat, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, Acting President Mama Lina Zeduriga Nabawe ennamba ye, Lewis Rubongo ya Secretary General, Neke ne Seeke bwe mutuula ne mu evaluatinga ne mukola evaluation ku biyise twetaaga okulayira kiki kye twali tujjeeyo kubanga okubeerawo kwa opposition kibeera kilegitimizinga Museveni. Okumanya nga si bye baliko abaana baleese campaign ne bagamba bannange twagala kumanya bye mwalangirira mwabijjawa. Genda ku platform zaabwe bonna, genda ku buli platform ya NUP MP yenna olaba obeeri yakitambuza bonna bawulire eggulu ligenda kukuba ensi ate abaana bakola biki? Abaana lwaki tebava ku bintu ebyo? His Excellency atalaga Bulaaya yonna kuva ku nsonda kutuuka ku nsonda omusajja alwana agamba bannaye baatubba akalulu eno batungisa masuuti kugenda kulayira. Okubeerawo kwammwe mu palamenti kwali kutuyambye eki? Mumanyi nti obutalayira bwammwe busobola okwogera ennyo okusinga okubeera kwammwe mu palamenti. Mukimanyi nti musobola obutakiika bwammwe obutalayira bwammwe busobola okutukiikirira nnyo okusinga okubeerayo kwammwe. Nkumenyedde amateeka ge baakatutwalako, baatutwalako etteeka erya term limits kubanga omuntu yali afuga ebisanja 2 ebi n'avaako. Yali alina kufuga kya 96 paka 21 okuva 21 paka 26 aveeko. Bwe twatuuka mu kya 21 najjawo term limits. Nagamba kasitawo waliyo age limits. Bwe twagituukamu 2018 najjawo age limits. Ekkubo lyonna ne lisigala nga lyerule. Naye nga gye muli era nga mulwana. Ne tutuuka ku mmwanyi eyaffe, emmwanyi eyaffe gye twerimira. Mmwe musayininga ku ssente eziweebwa simanyi atya akashuga. Simanyi atya akashuga. Atya akashuga atutte ssente buli budget. Local construction atutte ssente buli budget. Sudirwe Munyonyi atutte ssente simanyi resort beach, simanyi resort wati.
Nnyonyo atutte budget buli mwaka. Juzi ne tujja tugwamu ekibambulira kya specialized hospital Lubowa. Ne mumala obayisiza ssente ne mugendayo okuzirambula ne babagobayo ne babakuba. Ne babagoba emisinde security guard n'abagoba. Ne mukomawo ng'engatto muzisuddeyo simanyi mufeesa simanyi mukaaba. Ku financial yeddako nga babakubirayo ne muddamu ne mubayisiza ssente. Ne eddwaliro lye mwali mulina okukola litujjanjabe covid naggwa ne mu nsi eddwaliro ne lisigala nga lirya ssente paka leero. Janet yagenze kufiira Bulaaya kubanga tewaliiwo specialized hospital mu Uganda. Maybe senga omukazi waali temulinaamu yadde katiibwa bwe kati naye olw'okuba kuliko akamasu ka ssente, olw'okuba kuliko akamasu k'ekimotoka ne muguma ne babakuba ne babambula ne babaswazaswaza ne babafuula abatalina makulu. Naye olw'okuba mmwe mufunamu ng'abantu ne mugumira omuswalo, ne babakuba ne babambula, simanyi ne babagaana, simanyi ne bakola batya, simanyi Zaake bamuleeta mu kooti ng'ali mu kinu ne vesti. Naye temwagala kuvaawo. Why? Financial muscle yammwe. Kati ne Museveni okuva lwe yazuula obunafu bwammwe. Abasajja abagagga abo be balina ejjoogo. Omusajja omugagga n'awasa mu famire enjavu. Ati omwana wammwe afuuka saddaaka. Kubanga akimanyi omuko ye yamugulira takisi. Omuko omulala ye yamugulira bodaboda. Taata ne maama ye yabazimbira ennyumba. Abaana yabasomesa ababaganda b'omuwala. Kati n'alyoka akuboona. N'alyoka akuba omuwala bwe lirwaddayo eka. Nedda mwana wange. Agenda ofumbe. Kuba bo bakimanyi